bwe tugenda okuzannya kuba kufana kuwona so nga ate ensonga erina ebigendererwa eby'enjawulo. Obubbi mu mipiira oba okusaliriza nga bw'agambye bibeerawo, naye nze ndowooza nti ekisinga obukulu twetaaga okutuula ffe bannannyini teams n'abakulu mu ministry ne tuva ku nkola eri nti bino bya tekiniko ne tutula ne tuwaŋŋana amagezi ne tulaba butya bwe tugenda okutambuza ensonga y'emizannyo. Ekyokubiri, waliwo emizannyo egyayogerwako egirina okujja nagyo gizannyibwe. Omupiira tegunnaba kutereera ogw'amasaza, wakyaliwo ebisoomooza bingi ku ludda lw'essaza, ku ludda olwa ministry, ku ludda olwa Bwakabaka bwonna. N'olwekyo nze mbadde n'ekirowoozo nti watya nga tusoose ne tutuula ne tuwa ebirowoozo ne tulaba bwe tusobola okutambula. Naye nange njagala okugamba nti ekyabaddewo tekyabadde kirungi, era nsaba bannange ab'amasaza twerwaneko okulaba nga embeera eyo teddamu. Abo abaddukanya emipiira ffe tubalonda era batukolera reports, era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubalondola. Ate tulonda be tulowooza nti bamanyi, kuba nze siri professional mu nsonga eyo. N'olwekyo ssebo ensonga eyo tugyetonda ku lw'ab'amasaza, tugenda kulaba nga tutuula n'owekitiibwa tulabe bwe yeetereera bw'anaaba atukkiriza. Tweyanziza nnyo.